بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، abatuuliza mwenna abalungi, tubalamusana ekiramuso eky'abantu b'omujjana. Olunaku lwe bagenda okusinkana omutonzi waffe agenda kubalamusa n'ekiramuso ekikulu ekyava gy'ali nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli ku musomo oguga nti weekuumire ku Allah, Allah akukuume. Buli weekuumira ku Allah, naawe Allah akukuuma. Nakuumira eddiini yo ng'era kyekisinga ekitiibwa. N'akuuma obulamu bwo, n'akuuma mu kiseera eky'okufa, kasita weenywereza ku biragiro bye ebyo bye yatulagira, n'ogobera sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuli ku kigambo ekiga nti wa idha sa'alta fas'alillah, bw'oba osaba saba Allah yekka. Abasiraamu bangi tulina ebizibu, naye ate tetumanyi ani amala bizibu byaffe. Obasanga abamu tukola ensobi empitirivu ne tugenda mu masabo, abamu ebizibu bagala bimalira mu bafu, abamu ebizibu babimalira ku nsozi, naye amala ebizibu ye Allah yekka. Kyava Allah yatugaa nti uduuni astajib lakum, munsabe nja kubaanukula. Allah yanukula okusaba kwa buli muntu yenna. Edduwa kikulu mu Busiraamu, era omuntu we yeenywereza ku dduwa ng'asaba Allah yekka, n'asaba ensaba Obusiraamu gye bwagala, afuna ekigendererwa. Abantu bangi bagayaala mu kusaba omutonzi. Abamu twagala kumala kumusaba nga tumaze kufuna buzibu, ate abamu tumala okubeera mu mbeera ennungi tumwerabira. So buli kiseera kyonna laajanira omutonzi eyakutonda omusabe, ayagala nnyo okumusaba. Ebolaba omutontomi omu omumanyi w'Obusiraamu yagaa nti Allahu yaghdab, Allah anyiiga hiina la yus'al, bw'oba tomusaba. Wa banu Adam, ate abaana aba Adamu abantu, ate bo banyiiga ng'obasabye. Omuntu bw'omusaba anyiiga, kyokka ate Allah bw'otamusaba ate yanyiiga, kyokka ate ye mwanukuzi. Kale tuyitirize nnyo okusaba Allah n'edduwa. Edduwa ibaada, kuba kusinza. Buli lw'osaba Allah kitegeere nti oli mu kusinza. Tuzze twogera ebintu bingi ku bikwatagana ku kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Twayogera emitendera mw'oyita mu kusaba Allah. Ennaku zino tubadde adabu du'a, empisa ez'okusaba Allah. Omuntu asaba atya Allah n'amwanukula. Abantu bangi bagamba nnyo nsabye Allah n'atanyanukula. Wayinza okuba waliwo ensonga, gwe kennyini weekyekiri, by'olya, ennyambala gy'oyambala, enkolaganayo ne Allah, enkolaganayo n'abazadde bo, enkolaganayo n'abaana bo, enkolaganayo mu by'otunda, enkolaganayo mu bigambo ebikufulumamu, enkolaganayo mu nneebaka. Musiraamu teyeebaka n'abulizaako. Olwa akaseera ak'okwanukula edduwa, kaseera ak'ekiro, ddala okakozesezza kyansi n'osaba Allah akwanukule. Kubanga Allah anyumya kuba atukulembera abaali abalongoofu, n'aga nti kaanu kaliilan min allayli ma yahja'uun, beebakanga kitono. Wa bil ashaari hum yastaghfiruun, mu matumbi budde eyo, mu masejjera baasabanga omutonzi waabwe n'abaanukula. Walidhalika baatebenkera mu bulamu n'obwensi, Allah n'abasiima ne bagivaamu nga batebenkedde, ate era n'abasiima n'abayingiza ejjana. Teri kigasa muntu nga ddu'a.
abaatukulembera bonna abalongoofu baatwala ensonga y'okusaba Allah nga nsonga nkulu nnyo. Kati gwe kennyini nga tonneebuuza kibuuzo nti lwaki Allah tannyanukula, sooka weekyekinge. Onooba omaze okwekyekinga n'otunuulira enkwataganayo ne Allah, ansi oyinza okuba ojja kugifuna. Naye mu mpisa ez'omuntu asaba twayogera okusooka okutendereza Allah, mwe muli okwogera ku Allah n'amannya ge. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti inna lillahi 99 isma, Allah alina amannya 99. Amannya ago Allah 99 gaalina n'atugaa nti man ahsaha, omuntu bw'agakwata n'agakwata mu mutwe n'ategeera kye gategeeza n'agakolerako n'agasabisa, dakhala aljanna, ayingira ejjana. Kati amannya ga Allah mu kugasabisa nago kikulu. Teri dduwa esinga kitiibwa, teri dduwa esinga kwanukulwa nga dduwa gy'osabye ng'okozeseza linnya lya Allah omutonzi. Allah yogera mu Qur'an y'ekitiibwa, Allah n'agamba nti walillahi al-asma'ul husna, Allah yalina amannya amalungi, fad'uuhu biha, mumusabise nago. Tegeera erinnya lya Allah kye litegeeza. Bw'otegeera nti Allah Rahman, emusaasizi, yagala Allah akusaasire, kozesa erinnya eryo. Bw'omala otegeera nti Allah ye Razzaq, ye mugabi, kozesa erinnya eryo ng'oyagala Allah akugabirire. Bw'oyagala otegeera nti Allah ye Ghaniyu, ye mugagga, oyagala bugagga, kozesa linnya lye lya bugagga. Bw'oyagala linnya lya luzaalo, Al-Warith. Ky'oboolaba Nabbi Zakariya yawangaala emyaka egisukka mu 8 talina mwana. Naye yayita Allah, amugaa nti Rabbi, mulezi wange Allah, la tadharni farda, tondeka nga ndi mugomba, wa anta khairul warithin. Kati emmanya ga Allah mwe muli erinnya Al-Warithu. Ate abantu enzaalo bazinoonya mu masavu. Olinaamira buli muddo ogwa buli kika n'agenda ku buli musawo yenna Omuganda, naye erinnya lya Allah yaliteekamu. Nabbi Zakariya emyaka gye yawangaala egyo talina mwana, yakoola Allah na linnya eryo. Rabbi la tadharni farda, tondeka bonna munigena nga sirina mwana, wa anta khairul warithin. Kakati amannya ga Allah makulu omusiraamu okuba nti agakwata n'agasabisa nago Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mwogereko omutendereze. Empisa gye twakomako ey'omwenda, al-ikthaaru min al-mas'ala, okuyitiriza okumusaba Allah. Leka kusaba n'oggwamu ssuubi. Omuntu ayagala asabe ku subuhi, ku asiri aweebwe. Yitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga buli kiseera Allah omusaba, Allah tasobola kukuvaamu. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bigambo yatugaa nti weekuumire gwe ku Allah, Allah kuumire ku biragiro ya Allah, nawe Allah ajja kukukuuma. Akumalira obwetaavu bwo mu kumusaba. Kati akthiru min al-mas'ala, yitiriza nnyo Allah okumusaba. Wal ilhaahu fi du'a, n'okumupeeka ekyo ky'osaba okiremereko. Wa adamu al-isti'jaalu bil ijaba, wabula tobeeranga mu bantu abapakuka abaagala baanukulwewo mu sipiidi, ate era toggwamu ssuubi bw'oba osaba Allah. Tolegeza ogaa nti nsabye wiiki namba tannampa. Gwe Allah musabe. Ekisookera ddala mu kumusaba Allah subhanahu wa ta'ala, oyinza omumusaba ekyo ky'omusabe ate n'akukyusizaamu ekirala ng'ate kyekirungi gy'oli. Kino ky'osabye n'otakiweebwa era n'otakiraba, kyokka ate n'akuwaamu ekirala nga kyekirungi. Oba Allah subhanahu wa ta'ala okkulindiriza ng'ekyagenda kikuwa. Teri muntu agenda kuva mu bulamu buno obw'ensi ajjulukuke nga tamazeeyo riziki ye. Kati Allah ayinza okikuwa ku nkomere ey'obulamu. Bantu bangi baabo bazimba ennyumba ne bagaa nti gundi subhanallah, Allah abadde yakamuwa ssente, kaagaggawadde wano, ennyumba yabadde nayina mu ggulu. Kitegeeza ebyo Allah abimuwadde mu bulamu bwe biweddeyo, era teri ayinza kukusubya riziki yo. Omulogo tajja kukusubya, gwenyiikira kusaba Allah. Ensonga endala, aljazamu fiihi, ye muntu okubeera nga kyasaba akakasa nti Allah agenda kimuwa. Bani tuleme kusaba Allah nga tubuusabuusa, oba anampa yene kino kankisabe. Beera ne jazimu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ud'u Allah mumusabenga Allah wa antum muqinuna bil ijaba nga mukakasa nti wakubanukula tobeera muna kubuusa buusa mu mutima nti kyesaba oba anakimpa kubanga Allah ganiyo mugagga abantu bonna mu nsi law ijtama'at al-ins wal jinn senga amajinni amagege n'abantu beekuŋŋaanya fi wadin ne bakuŋŋaana mu lusenyu basabe Allah naye nga buli omu mu kusaba kyasabye Allah nga Allah akimuwa n'osaba buli kintu amajinni ne gasaba n'abantu ensi yonna so si Uganda bonna ne beekuŋŋaanya ne basaba Allah buli omu Allah n'amuwa kyasabye teri kimukenderako Allah wabula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yageza naga nti ekiyinza okuba nti kimuvuddeko nga bw'oddira empiso n'ogiteeka mu nnyanja oluzzi olwo olugirako otugirako olwo naye twenkana ki kakati Allah ganiyo talemererwa musabe Allah subhanahu wa ta'ala ng'okakasa nti ky'omusabye Allah subhanahu wa ta'ala agenda kikuwa ate era bw'oba omusaba jjamu okwekuluntaza muli muhasaba naga nti Allahumma ighfir li in shi'ta Allah nsonyiwa bw'oba oyagadde nsonyiwa bw'oba oyagala omuntu asaba bw'atyo la yu'ta taweebwa kisookera ddala kiraga qillatul adab obukendevu bw'empisa ekiragira ddala adamu ihtiram obutawa Allah kitiibwa kati saba Allah ng'okakasa olina jazimu nti ky'osabye Allah kikuwa era kirinako obusobozi tasobola kikuma nti olw'okuba takirina alina ensonga kati ekyo kiyitirize mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala eky'ekkumi n'ekimu mu mpisa ez'omuntu asaba addu'au thalatha okuddingana ky'osaba emirundi egi esatu oyagala Allah kusonyiwa ya rahman irhamni ya Allah irhamni ya ghafur ekyo ky'osaba kiddinganenga emirundi esatu mu kusaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabanga nnyo Allah ngaddingana okusaba bwe yasabanga ejjana Allahumma dukhul jannataka Allahumma dukhulni jannataka Allahumma dukhulni jannataka Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabanga Allah mukingiriza omuliro Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar hatta nawe gisukka naye egesatu kubanga tukimanyi ensoosuuba ate nakyo kya sunna ne bw'oba okiddinganya emirundi 7 amakulu ky'osaba leka kyogerako bwogezi mulundi gutya omwogere nti Allahumma ighfirli ekyo kiveeko kiddingane olaga obwetaavu mu nsonga eyo gwe kuba ekifaananyi ng'osaba muntu n'omuga nyamba ompe emitwalo 2 nyamba nina ekizibu sente ezo zimpe nyamba ddala mu butuufu ondaba embeera gye ndimu kwe kuddingana okwo kati ddingananga ky'osaba eri Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yayigirizanga eky'ekkumi itabatul ma'kal wal malbas okulongoosa bye tulya ne bye twambala okubanga bivudde mu makubo nga ga halal abantu bangi ensibuko y'enfuna yaffe ya haram Nabi sallallahu alaihi wasallam yageza ekifaananyi n'atuwa ekifaananyi eky'omusajja agubaasidde yenna awanika emikono gye eri Allah ngaga nti ya rabbi ai Allah omulezi nsonyiwa onsaasire naye nabbi yagamba nti fa anna yustajabu lahu oyo Allah amwanukula atya wa mat'amuhu haram nga byalya byayingiza mu lubuto bya haram wa malbasuhu haram nga n'ebyayambala abijja mu makubo ga haram fa anna yustajabu lahu oyo Allah amwanukula atya okuba nti byayambadde tebiri makulu matuufu emmere gyalya tagijja mu makubo matuufu riziki gyalya apalapalanya bupalapalanya bantu mulimu omuntu ajja mu kibuga nga aze kusala nsawo gwe mulimu gwe era olumala okunyakula obusawo bw'abantu n'addeeka n'awumula amaze okukola fa anna yustajabu lahu oyo asaba ati omulezi amwanukule afaanana bw'atyo tuli ku ssente z'abamulikwa abamu baganda baffe baatulekera abaana bane tubagoba mu maali ffe ne tujezza ne tusuubira nti tujja kusaba nnyo Allah gwe weebaka
kamulekwa kasola na bweru n'ebiku bikaluma tekanene kyakebikka kyokka ate mbuuza okuseekiro osaba Allah akukole ki akwanukule longoosa byolya longoosa byoyambala olongoosa ensibuko ye byonna byoteeka mu lubuto bireme kubeera makubo gaki ga haramu Allah kyava agamba mu Qur'ani y'ekitiibwa yaga nti ya ayuha nnas abange mu abantu benneetondera inna allaha tayyib mazima Allah mulungi la yakbalu illa tayyiba talina kyakkiriza kyonna kujjako nga kivudde makubo maki malungi kubanga ye kennyini asabibwa muki mulungi kati la yakbalu illa tayyiba talina kyakkiriza Allah okujjako nga kiki kirungi bwe yatuuka ku babaka be wali asooseko owola bantu fenna naga nti ya ayyuha rusul abange mu ababaka kulu min at-tayyibaati muli ebivudde makubo amaki amalungi wa amalu saliha ate era mukole n'emirimu emiki emirungi inni bima ta'malun nze mazima kubyemukola alim mbimanyi yakoola abantu nawula n'akyukira abaki ababaka olw'obukulu bw'ensonga okulongoosa bw'aba agambye babaka n'abaga nti kulu min at-tayyibaati muli ebivudde mu makubo amaki amalungi wa amalu saliha ate mukole n'emirungi abaganda bwe bagambira olaba egoba owekiwempe ate gwe atisse eddiba atadde engege mu kikapu eyinza okuleka Allah agambye ababaka balongoose bye bakola ki bye balya n'olw'ensonga eyo tulongoose nga bye tulya ensonga ey'14 ikhfaa'u du'a wa adamu al-jahru bihi obutasitula nnyo ddoboozi ng'osaba Allah gw'oleekaanira awulira mulimu omuntu gw'oyinza osanga mu kisenge kye ng'asaba galinga akaaba nga yenna asitudde eddoboozi ya rabbi tetulina kusaba mu nsaba eyo yakuleekaana mu mpola yakukuba bisenge olw'okuba olina ekizibu kikutuulidde olina n'okuba ekisenge newe mulimu asuubira mbu bw'anaatomera ekisenge neyeerumya lwanamuyamba naye n'ategeera nti ali mu kizibu ikhfaa'u du'a edduwa etuba tusaba mu kimpowooze mpolampola Allah subhanahu wa ta'ala si kiggala awulira olaba awulira oluwulira lwe hatta awulira n'omusinde ogw'ensanafu ng'etambula naye ani awulira nti ensanafu kati eyitawaawo teri awulira bw'abangera eddoboozi Allah aliwulira ate eriryo amakulu tuba tusaba Allah twewombeeke mu ddoboozi ery'ekimpowooze mpolampola tetuleekaana nga bwe tulaba gurupu endala bwe zikola nezeesuula n'eri ne beeziringula basaba Katonda mbw abaanukule tulina okusaba Allah subhanahu wa ta'ala bi ikhfaa'i as-sawt wa adamu al-jahd ng'eddoboozi lya wansi obutaleekaana nnyo kyava Allah atugamba nti ud'u rabbakum musabenga omulezi wammwe tadarruan wa khufiya nga muli beetowaze ate mu kiki mu kimpowooze wansi wa atina Allahu ta'ala abdahu Allah yasuuta nnyo omuddu we ayitibwa Zakariya bwe yabulwa okumala ebbanga twamwogeddeko nga talina mwana Allah agamba nti idh naada rabbahu jukira we yakoola Allah we nidaan khafiya olukoola khafiya nga lwakimpowoozi naye Allah yamukola ki yamwanukula kakati n'olw'ensonga eyo busaba Allah subhanahu wa ta'ala tositula kiki tositula ddoboozi beera omuntu asaba ng'oli mukkakkamu obeere ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ya buvunaanyizibwa ya kitiibwa abasiraamu bakubiriza kwekuumira ku Allah nga tuyita mu kusaba tulina ebizibu bingi ekiyinza okubimalawo kiri eki kusaba temusaba birala bitonde birala musabe yekka Allah nja kudda omulundi ogujja inshallah twongerezaawo we tukomye naye mbatumidde nnyo mwenna abadde batuwuliriza ku leediyo entukuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.